Pulezidenti Yoweri Museveni y'omu ku bantu abawakanya ebyava mu kulonda kwa 1980 ekyamuviirako n'okubakira emmundu ne yeeyokya ettale ng'awakanya ekibba akalulu kye yali yeeroleddeko. Newankubadde ku mulundi guno akalulu ye yakawangudde, akyalina evvoonya ku mutima ng'alumiriza nti ab'oludda oluvuganya babba akalulu ne bakunakkuna, newankubadde ng'akakiiko k'ebyokulonda kavaayo dda ne keewaana nti teri yali ategese kulonda kwa bwenkanya nga kwe baakola ku mulundi guno. This group of Kyagulanyi which cheated massively. Everybody in Uganda knows who cheated. It was the Kyagulanyi's group. Bino Museveni yabyogedde Akawungeezi k'eggulo ng'ayogerako eri eggwanga. Those votes which they are talking about 3 point something million, those are not there. It was ballot stuffing massively here in Kampala. Enfunda 5 zonna mwami Museveni zazzaalondebwa ab'oludda oluvuganya babadde nga bawakanya obuwanguzi bwe era n'emirundi egimu bamuwazeewaza okumukuba mu mbuga z'amateeka bitebye. Kuno tekwali kulonda. Kulonda ki? Okubeera mu tiyagas nga gwe twalaba. Kulonda ki? Okubeera mu tanka z'amagye nga zitambulira ku street n'abajaasi nga bambadde bino ebyambalo bye tulaba mu firimu eza komando. Ne ku mulundi guno kaabuze kata era omukulu awozesebwe ku bigambibwa nti akalulu yakasala nsawo, wabula munnanno Robert Kyagulanyi yali awaabye omusango mu kkooti ensukkulumu n'agusikambulayo olw'obuteesiga balamuzi abagulimu. This may turn out to be the most cheating-free election since 1962. Sirajja Ensanja nga mutunuulizi wa nsonga za byabufuzi agamba nti Kabya Kyagulanyi yaggyayo omusango yalinga ayiye amazzi mu bigambo by'omukulu bye yavaayo jjuuzi n'asuuta akalulu nga bwe kaali ak'amazima n'obwenkanya. Kakati President Museveni tayinza kusirika busirisi nga bamuteekako akazitaako mu kkooti y'abantu ba bulijjo, naye alina okuvaayo mu kkooti y'abantu ba bulijjo n'ateekayo okwewozaako kwe. So kyekino President kyagezaako okukola okuleeta nayo obujulizi bwe obulaga nti n'abo abaleese obujulizi nabo kitundu oba baliko we beenyigira mu mivuyo egyali mu kulonda. So kati kulinga kuwoza oba embiranye eri wakati ani anaasinga obujulizi mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Omwogezi w'ekibiina ki Democratic Party agamba nti kati omukulu okukyusa ebigambo bye kulinga kwekangabiriza nti ddala ye muwanguzi w'akalulu akaakaggwa omutuufu. President Museveni ekyo kyayogera ayagala kuwudiisa bannayuganda kubalowoozesa nti ye si ye mubbi w'akalulu era si ye yakakwatamu, wabula ab'opposition be baakakwatamu. Olwo nno kisobole okufuula ensonga ye nti yalondebwa mu mazima na bwenkanya enambulukufu. Ekyab'oludda oluvuganya okubba akalulu, Museveni yabadde ng'akuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda, wabula abakulu eno bwe tubatuukiridde babeeko bye batangaaza ku nsonga eno basazeewo okufuuka kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa.